Rajiv Ruparelia ne Enokolinga berisiza nkuuli mu motoka z'empaka eza Kablega rally nga bebaziwangudde mu motoka yaabwe eya VW Polo balisiza bannaabwe enfuufu. Allow me to enjoy myself. Dankani mu biruki kankane ne Musa Nsoboga bamalidde mu kifo kya kubiri era bongedde okwenyweza ku ntiko y'ekimeeza ekya National Rally Championship omwaka 2021. Ronald Sebuguzi ne Anthony Mugambwa bazze mu kifo ekyokusatu. Olwo ye Oma Mayanja ne Hussein Mukuye ne bamalira mu kifo ekyokuna. Hassan Alwi Jr. n'omuna Kenya James Mwanji ngono yamusomera maapu bamalidde mu kifo kya kutaano. Ate mu mutendero gwa two-wheel drive Ibrahim Lubega abanji gwe bamanyinga Fatua yalebeza banne olwo Godfrey Nsereko ne Najib Sempija ne bajja mu kifo ekyokubiri n'ekyokusatu. Allow me to enjoy myself. Emotoka afunya obuzibuzi nafuta batushaga naye emotoka afunya obuzunge overeatinga naye tusobola okuvuga mpolampola tusobola okumala bano danga ne bakuba abesobola olw'ensonga ti balwadde ba sukali pulesa abasingo bwa fiti naye nze tasinga bwa fiti naye era munga muwadde omukisa ye nagezaako nalwo naye mashallah ti danga nizo bwamalako nange mba mumazeeko amakubo gabadde malungi lwa buseerezi n'eraala ebadde ennungi. Essaawa eno bwe mba sirimbye okusinziira ku standings bwe zibadde ndi two-wheel drive champion. Kalenda y'emmotoka z'empaka yakomekerezebwa ne Jinja Rally ng'enakusa omwezi 26 okutuusa nga 28 omwezi ogwa Novemba mu bitundu eby'Ejjinja ng'eno yegenda okusalawo ani aneetika engule ya National Rally Championship. Ekimeeza kumpi kyasigadde nga bwe kibadde nga Dankani Mubiru kikankane yakyakulembedde naddirirwa Hassan Alwi mu kifo ekyokubiri.